Essaala omusumba Aloysius Bugingo ze yasabira Minisita Sam Mayanja ku Canaan Land nga tuyingidde omwaka 2026 zaamukoledde ekyamagero ne bamukuza ku kabineeti. Kyokka mu famire y'omulwanyi George William Luwagga lyabadde kkonde ddene kubanga yabadde mu nsonga z'ettaka lyabwe eryayiika 5 lye balumiriza munnamagye eyagawummula Major General Samuel Waswa okulibanyagako. Essuubi mu kiseera kino famire lirina mukyala Fiona Barungi mpozzi n'ebitongole bya Salt Media wamu ne Minisita Judith Nabakooba eyasigadde mu kifo kino. Munnamagye Samuel Waswa gwe mulabaawo nabagamba nti tukyamukwasaganya era bwe tumufunira wonna ajja kulutuviira ku ntono. Naye abaffe bo abafamire ya Luwagga Ssebirumbi baali bamusisinkanyeewo. Ngamba Major General Waswa. Waswa twasinkagana naye emirundi egiwera. Waswa twasinkagana naye wafande Katalatambi mu Land Protection Unit kuba yamuwandiikira n'amuyita. Eyo yo yajja era eddoboozi lye yalekayo yagamba nti Waswa tatudde ku ttaka lyaffe, kye kigambo kyayogera. Yagamba tetuyina ttaka wabula yagamba nze situdde ku ttaka lyabo. Mukyala Kulata naye n'amuwandiikira awala yonna teyajjayo, bamuwandiikidde teyajja okuleka ate awo okubiri otaddamu okusinkana we ku ttaka kwennyini nga Land Board esituse ekulemberwa mukyala Flavia ng'emugamba nti okusinziira ku bujulizi obuliwo ne Ministry tulagidde tutuuze olukiiko wano tukwase abaana bano ettaka mu butongole n'olwekyo Waswa tolinaawo ttaka. Kiri gy'oli okuteesa n'abaana abo bakuguze oba kiri gy'oli okulaba engeri gy'oyinza okukkiriziganya nabo. Eyo Land Board y'Ekiboga esituka ekulemberwa mukyala Flavia okumunnyonnyola kwolwo yajja era n'emubuulira nti kola ki noonya engeri gy'oteesaamu n'abaana zani okusigala ng'olaga nti ojja kugulirira bugulirizi nga we yeewana kuba yatuuka ekiseera naga nja kugulirira buli wamu wakiri okuwa abaana abo ssente balooya kabazirye n'okuteekawo okutiisatiisa nti nze simanyi buli wamu nze tebasobola kukola bwe batiye balooya kabazirye n'okutiisatiisa ayogera ebigambo ebitiisatiisa okitegeera n'alaga nti ateekamu genosale ffe gwe tumanyi nti genosale mu nsiko gye yalwanira eri ewaffe ku mataka agaliyo sirowooza nti yandironzemu ettaka ery'omulwanyi Luwagga Ssebirumbi. Ffe ne tusigala ng'era naye amwesigamyako genosale akimuteekamu naye ffe nga we tumanyi genosale sirowooza nti nno genosale ku mataka agali mu Lukola asobola okutwala ettaka ery'omulwanyi Luwagga Ssebirumbi gwamanyi. Ffe nga we tumanyi Waswa nti azze ayogera ebitakwatagana Landizi yampa ettaka ne bamwegaana, Ntebe yampa ettaka ne bamwegaana ate ne basazaamu n'ebyapa bye era ne tumanya nti nekino ekya genosale erabika era ali mu kwekwata ku bisubi. Genosale musajja wattu yafuuka nkoko njeru. Bangi abamwambaza eddiba ly'embuzi bamuliisa engo ku bintu by'atamanyiiko mayitire nga beenoonyeza byabwe. Ogamba munnamagye Waswa bwe bigaaniika ne mu kibira biggwerawa. Mu kkooti yonna nga we tubanyonnyodde nti Landizi wemala okusazaamu ekyapa kye nga waatazikizira n'agenda mu kkooti. Ate oluvannyuma kkooti n'emubuuza ebiwandiiko n'engeri gye yafunamu ettaka ne bimulema ate era yennyini ne yeggirayo omusango. Ebyo byonna azze abikola naye ng'ate mu kusooka yawoza Landizi yampa ettaka ate Landizi we yasazaamu ekyapa kye n'addukira mu kkooti ate kkooti n'aggyayo omusango. Ng'ate n'ettaka lyayogerako ekyapa kye yakolamu fojjale kiri kansoli ate kyali tekituulaawo kubanga agambye ekyapa kye yatuuza ku kyaffe bulooka eri 540 yagituuza ku bulooka 541 plot 14. Kati ate Mityana weekola lipooti n'egamba nti ekyapa kuba mukyala Kulata komisona we yali tannakola lipooti eno esazaamu kyapa kye yawandiikira komisona ow'Entebe n'awandiikira ne komisona we Mityana ne Jesro we Mityana bonna ne bamugamba nti Waswa ekyapa kye yali yakolamu fajjale kya Mayiroland ate kyayiikaaga kyayiika 2 era n'ebbaluwa weeri wano. Kato ebbaluwa eraga ki mpozzi? Ebbaluwa eraga nti nno omusajja ekyapa kye yakolamu fojjale kikino komisona ng'awandiika ebbaluwa nga azingiramu ne byajje mawofiisi g'ebyettaka omuli ey'Entebe n'ey'Emityana nga bamugamba ekituufu omusajja ettaka lyatuddeko kyamu
si eryo ettaka lyalina okutuulako. Yakozesa buloko 540 eya Mailoland era n'agituuza ku 541 plot 14 ate ya public land. Ate ng'ekyapa kyeyakozesa kyeyatuuza wano kyayiika 2 ekya Mailo kyeyatuuza. Jjukira buloka Nfumba gambye si yaawo ate n'omuwendo gw'ettaka oguli mu buloka gyeyakozesa buloko 5 buloko gwayiika 2 ate yagutuuza ku Mailo namba yiika 5 ziriika 5 ekyapa kya public land ate yatuuzaako Mailo buloko ate nga buloka Nfu ate nga n'ettaka lyayiika 2 kyaleetera komisona okusazaamu ekyapa kyera n'ebbaluwa ekisazaamu nga wonna gibalaze. So omusajja mu bufunze ali ku byamaanyi kati ettaka alituddeko n'amaanyi. Erya buloko 540 liriko omusajja nannyini lye neyiba waffe yeesudde meters tegeeriraanye naye balamu okuva ku 500 meters okuva wali eryaffe goyinza okubala obugazi bwe bwenkana we watudde ettaka ery'ekyapa ekyayiika 2 ekya Mailo. Era ekyapa ekyo nannyini kyo yakijjayo n'akiraga Minisita Mayanja n'agamba omusajja talina ttaka kubanga neeno buloko 540 newe musindikayo ate wange ntuddeyo. So yabba bubbi baana kubanga taata waabwe yagula naffe batata baffe bagula wano. Ffe taata waffe yasobola kugula yiika 2 taata waabwe ye yali alina obusobozi. Tulina essuubi ly'okubaleetera munnamagye wasswe abali kaleke ddala ekituufu mu byonna kiki. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Rasalt TV Omwe.